Kamiliyoni ne Julie munnange beekoze ebintu mu katambi ate mwana mulenzi Weasel yeekoze obusolosolo n'agwawo ekigo. Lengera ate sayidi eri omukyala Juliet Zawedde atulaze nga embeera y'obudde munnange ate bwefaanana mu maka ge eri yonna munnange ate amaka ageetadde esayidi eri atwengeza mu katambi. Ate nga Abba Makasi wuuno munnange afuddeyo n'akola challenge mu luyimba lwe Problem Child. Pampita Geminati nsinzira ku Geminati Yogi ngenda sooka ate nkulageko ku Abba Makasi katono nnyo ate njijaawo ne Jose Chameleone. Kati munnange Abba Makasi avuddeyo nakola challenge eyo era nga bw'ogirabaawo munnange ate vidiyo ekuta kati wali ate ku mukutu munnange ate ogwa TikTok era nga bw'olabaawo. Era nga ku sayidi emu munnange ateeryeko ekifaananyi wali ku Instagram ate nakyo ekitambudde ennyo okamala ye mwana mulenzi n'oyo Abba Makasi mutabani wa Chameleone. Bwe nti munnange ate bwe mucekinzeko Abba Makasi kati munnange kankugyewoko awo ate nkulageko ekiri mu maka munnange wali mu America. Juliet ne Dr. Jose Chameleone munnange ate beeyongedde ate okweraga omukwano. Kakati n'akatambi akabadde ka tradinga babadde bakoze challenge ku luyimba lwa Daxi Vibes Tabu. Babadde bakoze challenge kati bakiri obwedda wali nga Weasel nga yeekola bitya yeekoze obusolosolo ate n'agwawo ekigo era nga olaba mu katambi awo nga bwe kitambudde bwe kityo. Era nga ku sayidi emu munnange omukyala Juliet Zawedde avuddeyo n'atulaga akatambi ng'amaka ge bwe gafaanana munda nno olabika ndowooza obudde bubadde bwakakya wali era nga bw'olabaawo munnange n'asooka n'atulagako wali oba bubadde bwakawungeeza obudde kubanga awo atulaze wali nga embeera y'obudde weefaanana era nga bw'olabaawo mu katambi kati n'atuzza wano n'atulaga nga wali baseetinze ebyokulya ku dining table era nga bw'olengera esayidi eyo naye nga bwe kityo munnange ate bwe kiri mu kutambula. Akatambi akatutereddeyo wali ate ku mukutu munnange ate ogwa Facebook katambudde nnyo katwedinze nnyo wali ate okukamalako obumazi. Obutambi munnange bungi Juliet Zawedde kw'ossa ne Chameleone bwe bali mu kulaga nga gye beekola munnange ate beeraga bambi amapenzi wali ate agakabi muganda wange gwe alaba Geminati Yogi kw'ossa ate ne mwana mulenzi Weasel naye yeeyongedde okubeera nga akola comedy mu butambi wali ate bitambulira ddala bulungi nnyo. Ngenda kubeera nga nkomawo nnyo ate ne update endala mu maaso eyo making sure nti no video ogimpya like kw'ossa n'okusubscribinga nakyo kibeera kitambulira ddala bulungi nnyo. Ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwe kiti.